abalungi be basinga obungi ababi. Ku Dream TV, Impact FM, ko tusinzira oba gye tusinzidde okujja gye muli mu mpya zammwe, mu maddiiro gammwe, ku mirimu gyammwe. Kulaba nga tubatuusaako programu yaffe eno ey'abalungi be basinga obungi mu nsi. Nze Nantongo ndi ne mwami mukulu Alex okulaba nga attaanya atwanjuliza ensonga yonna ebeera gye tubeera tumutaddeko kubanga ffe tutuuka mu maaso ge tuba tetumanyi. Tumutuusaako ensonga n'agitaanya nga bw'ebeeri. Abalungi be basinga obungi mu nsi tutandika nakyo era programu yaffe eri ku Dream TV ne ku Impact. Naye tukomekereza nakyo ne wakati awo tukigumiza nti ebikolwa ebirungi ddala gye biri n'abantu abalungi nabo we bali. Naye ebikolwa ebibi bye bisinga okubuutikira n'abo abakoze ebirungi ne batalabika. Ffenno tukyogerako, tutandika nakyo era tukomekereza nakyo mu programu yaffe eno. Mwami mukulu wayiseewo ndowooza ssaawa busaawa Mukulu Besigye ng'akwatiddwa. Gavumenti yaffe yagenze n'emusiŋŋaana e Kenya, yabadde agenze okulonkinga katabo. Ne bamukwata era ne bamukomyawo wano ku bwabwe. Ffe ekibuuzo kyaffe ku programu ey'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi kiri bwe kiti nti mu nsonga ez'ebyokwerinda luli watugamba nti ab'ebyokwerinda basobola okuteekawo ensonga yonna okukukwata okukwasisa amateeka, oyinza obutabavuunuka lwaki bakoze ekikolwa kye baba bakoze. Naye twagala kumanya nti kisobokera ddala okuva mu ggwanga erimu n'ogenda n'okwata omuntu mu ggwanga eddala. Omanyi waliwo ebintu abamu ku ffe bye tutalina kwogerako nga bya wansi. Manyi abantu baba bakolera wansi ebintu byabwe nga bakukuta, owulidde, ffe tetuyinza kubibeeramu, tulina kubiba waggulu, owulidde. Abo abantu abo ab'ebyobufuzi si bantu balungi. Wakyogerako nti si bantu balungi. Therefore kati bw'ombuuza ebyo sirina kyembyoge kuba mbimanyi, owulidde. Politics kazannyo, kuzannya mizannyo. Abo aba politicians bazannya n'emizannyo okutusinga ffe abazannyi baagyo. Mu kwagala okutwanjuliriza saagala kwogera ku kyenkugamba, sinza kwogera ku bintu by'empulira nga tebiriimu makulu. Kubanga ogamba nti oli waggulu waabwe. Kimu. Ekyokubiri ogamba babi. Nteekwa kuba waggulu waabyo. Nteekwa kuba waggulu w'ebizibu byange. Nteekwa kuba waggulu w'emitawaana gyange. Owulidde? Nteekwa kuba waggulu waagyo in order for me to solve them. Ate siteekwa kugibeeramu. Siyinza kubeera mu kavuyo ate nka solvingi. Nina kabeera waggulu. Bino bye bagamba mbuyingire ekintu okirwanyise ng'oli muli bye balimu kakati Babesigye. Owulidde, mbuyingire ekintu okirwanyise ng'oli muli lwaki. Tosobola kubeera bbali waakyo n'okirwanyisa ate n'obategeera otya. Ate nina okubategeera okubalwanirira. Obalwanirira obalwanyisa. Anti kakati bwe mba waggulu mbalwanirira okuva mu kavuyo. So si nze okwetabika mu kavuyo. Bwe bansinga amaanyi nga mbeegaseemu ne bangulirira ne bankyusa obwongo, bakigamba timing, ne bankyusa timing. Kubanga mbugenda olwane ng'oli muli kati nze nyingire NRM njirwanyise nga ndi muli bwe nyingira n'entabula n'enkyusa timing. Nwanyise nuupu nga ndi muli bwe nyingira ne munkyusa timing. Ekitali nti nno nga mu programu ezayita kiwayogera. Kiri above. Okay. Kyengamba nti ekitali mu programu zetwayita gye twakuba emabega wagamba nti bw'okubanga si kuyamba bo kutegeera kuba babeera wansi bannabyabufuzi.
bwe tuba nga tukitunulidde mu ngeri y'abalungi kisobokera ddala programu eno kyekubuuza kisobokera ddala omuntu omujja mu ggwanga eddala twagala kutegeera ku tteeka eryo mu butuufu bwalyo kisoboka gwani ategeera eyo amateeka agataliiyo gweyagala kutegeera ebitaliiyo oli abadde Kenya ne bamukwatira eyo musimanyi bamukute n'ebyokulwanyisa ate ne bamuleeta eno ate ne bamutwala mu kkooti y'amagye kakati nze nnyinza okubeera mu kavuyo ng'aka Alex Mukulu ndi musiru aba bantu balekera otuwonoona nze mbere mu kavuyo mbu bamukwatidde mu hoteeri Ruto simanyi biki kakati gwe nawe noddawo ojja obimbuulize wano ng'abantu batuuliza kuba nawe byowugiramu ebyo byemuwugiramu mwenammwe sebiwugiramu nsi ebyo siri nkoko owulidde teri ajja kunteeka wansi no kumbuzabuza obwo buzannyo bwe bazannya Besigye ne Museveni bonna bebamu Besigye kakati Besigye bamukwatira e Nairobi agenze mu magye simanyi mu kiki mu kkooti y'amagye yes n'ebyo byebyo zetanulu zaabwe ezo nakugamba luli zezo zitanulu zaabwe zo bayitamu ezo temuli makomera biki byonna ebyo kakati labayo kakati ombuuza nti etteeka ki nkugamba etteeka lyawe waliwo international law tekikkiriza waliwo local law yaffe oba ekikkiriza simanyi kakati oli yakoledde bakoze eddala ekintu ekitali mu mateeka ate olwo kakati ekyo kyogerako ki oli musiru kitwebuuza tuli basiru oli bwasesema wali ng'otandika kwogera ku bisesemye obadde ki kati nze njogere ku ebyo sirina birala byendowoozaako Katonda ngamba kulowooza ku Besigye bamukutte bamututte mu bamagye ebyekibbi ebyo babatwala mu maaso kkooti ate tekikkirizibwa mbw ate civilian ate tagenda ate oli simanyi oba civilian oba nene kubanga naye yali w'amagye oba ali retired kati abali retired babatwala mu kkooti ki asokolinde abali retired babatwala mu kkooti ki bwabeerewo retirement court ebintu ebyo ebyekiyaaye bya kisiru ate bwe twefuula mbu bye tulina okwogerako bintu abantu batuzanyira ku bwongo tubalabira ddala temuli byamakulu birimu mbu teeka ki okinyonyodde okyogedde international law tekikiriza yaffe wano oba ekikiriza oba tekikiriza kati ojja kuva eri onkwate wano omusirikale ankwate walaba Lukwago wano bamukwata yonna gye bamukutte n'akaaba ng'akayirigombe owulidde kakati ojja kujja nonkwate ontwale mu kkomera mmaleyo ennaku 8 nga sirabye namulamuzi naye ngaetteeka we liri mbu nina kumala eddakiika mmeka simanyi essaawa 2 mwezi kakati ebyo byonna bwe bibeerawo obiraba mwe abatulaba kakati oba musiru wa kika ki okulowooza nti kakati eno si game ey'abano ekibuuzo ne kijja eri mwami mukulu wakitugaana ku Dream TV naye tetulina ngeri ki gye tukihepamu twebuuza nga ddala tubiraba nti bigenda mu maaso ddala ne tukikkiriza nti etteeka we riri lyandikoze naye omuntu taligoberedde kati tuddawa tewali gye tudda goddawa goddawa naani gwe wajja wa naani lwaki obuuza mbu tuddawa ngenda naawe nkumanyi gwommanyi mbu tuddawa gwe naani gwolagawo nze ngenda naawe byebyo ebyawa gavumenti byetugamba nti tulina kutunulira gavumenti yetutwala gye tudda nze gavumenti yentwala gyenzira gavumenti yentwala international law Besigye oba civilian oba civilian tetumanyi najja ate mu court martial ate naye ng'ebituufu byonna mwe musobola mubimanyi mubyanalyzinga ne mugamba batugatta bwongo timing bwekiyise batufukuta bufukusi bwe bati kati lwaki mutudde n'ogamba n'okutuuka ku ssa lwaki totuula ng'ofunye Jimmy Omulogo Jimmy Omulogo ate gw'omumanyi Jimmy Omulogo yakubanga mupiira wa
abakulu bamumanyi Jimo Omulogo ng'ayinza okusala buli muntu naye nga nalanga omupiira ga Jimo Omulogo yali nago Jimo Omulogo yali nago bannange Jimo Omulogo yali nago Jimo Omulogo n'afuuka Jimo Omulogo naye nga mu ttiimu omulala tewaliwo balala bayinza gguwaako kati gwe nannyini ttiimu olw'okuba Jimo Omulogo andiwuliriza nkugamba Jimo Omulogo yafuuka ki Jimo Omulogo naye munnange Jimo Omulogo bamulanga bwe batyo Jimo Omulogo yagulina akutuuka ku ggoolo akubye ebbali bambi tateebye oba onfuna kyeggamba kati wano tulinawo bajima abalogo bangi kati gwe kyekikuleetera okutuula nogaa tojja byogera Jimo Omulogo wuyo yagulina akubyewa akubye ebbali olwo obwedda ali nagwo nga lwaki taweerezaako abalala nabo ne basobola okukola ki ne bagatta ne bateeba eggoolo entuufu owere kati Jimo Omulogo atuliko yagulina taguta kali naawe n'osalawo kamuzinga emikono nawe kiba kizze maaso nogaa tojja kyogerako oli mukubi wa mupiira guli international ng'olaba Jimo Omulogo yeetala omugamba ki Jimo Omulogo tewali kati Pere gwajja n'alaba Jimo Omulogo agambira bannooyo Jimo Omulogo asala yekka Jimo Omulogo kati talina gwaweereza Jimo Omulogo kati Pere ye Maradona otegedde nnyo ontegedde Luganda Maradona bwajja n'alaba Jimo Omulogo ng'akuba taweereza Maradona agamba kale laba oli bajima yabyogerako ki ng'obuuza Maradona nti ayogere ku Jimo Omulogo tasobola kubanga Jimo Omulogo Maradona takumanyi kakati bannange twawulemu abakuba omupiira bagamba Maradona Pere bajja kujja balaba ensonga nga Jimo Omulogo ono teyandyesibidde ku mupiira naye olw'okuba nti nothing else yes ajja kubeera eri ku international level aleke Jimo Omulogo akole byayagala nkutegedde ontegedde kubanga Pere talina kyayinza kugamba Jimo Omulogo nkutegedde Maradona Ronaldo bamulalu okugamba nti sikutegedde neyo ensonga tugite kakati tombuuza byabajima abalogo abamala tombuuza byabajima abalogo Jimo Omulogo yagulina Besigye Omulogo yagulina Kyagulanyi Omulogo yagulina Museveni Omulogo yagulina Mao Omulogo yagulina akubye ebbali nange nveeyo Pere waabwe Pere ojoyogerere kuba Jimo Omulogo tebakulabyewo Jimo Omulogo kwata omupiira gw'okubanga bw'oyagala weereza gw'oyagala ogenze ate ogenda kuba bbali saagala kumanya bajima abalogo twabafaako dda otyo ekyokubiri Jimo Omulogo omulese va ku Jimo Omulogo omupiira naye ne yeesala nga Jimo Omulogo oli n'alaga Jimo Omulogo kati yeesaze abange Jimo Omulogo ayolekedde ggoolo Jimo Omulogo owidde ate ne akubye ebbali tateebye akati wano myoga Jimo Omulogo n'omwoga Jimo Omulogo n'okulembeka akubye ebbali mayi mukulu nkutegedde owebali nnyo neyanziza Jimo Omulogo abalungi Jimo Omulogo mwe temwamuwulirako ensonga Jimo Omulogo yali mu ttiimu ya Uganda wano nga mukubi ddala wa mupiira obadde manyi ndi kunyumya ku ttiimu y'emiseebe Jimo Omulogo yali mu ttiimu ya Uganda wano buuza looya wange Lwanyaka amumanyi bulungi buuza abantu abakulu abamanyi Jimo Omulogo ne Pastor Sirwala ateko kubanga amanyi Jimo Omulogo yaliyo ddala naye nga rediyo yeeranga omupiira naye nga erifa ab'omukyalo tuwulira Jimo Omulogo yagulina namukakasa ye Jimo Omulogo tewali mulala gwe balanga Jimo Omulogo yekka yagulina tuli eno twesunga agenda kukuba munda oli alangalaga nti Jimo Omulogo akawaŋŋamudde akubye ebbali so nze siri ku byabajima abalogo tukuba mupiira gwennyini tiimu bakuweereza oli nnya weereza munaana weereza mwenda genda wali tuuka mu penalty notebagoolo bakutegedde bantegedde nkakasa bakutegedde okitadde ku level ddala muve ku bajima abalogo
tugende kukiddako. Abalungi be basinga obungi mu nsi. Wandibuuziza tikimu omulogo yali mulungi oba mubi. Okusinziira Pere bwajja n'amuyitako n'amulekera ebitawaana. Nzikasana tagedde ekya Pere nti ajja bulungi n'amulaba tayogera takyankalanya anoonya nga talina kyagamba Jimmy mulogo namutegedde dda n'ensonga n'engireka. Abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi tukikkaatiriza naye nga tujjira mu nsonga ezibeera zikutte akati mu ggwanga oba ezitawaanya bannansi. Kati ffe kyetwagala kyonna kyetufunako okubuuza nga tukimubuuza kuba waali Katonda akyatumuwadde nga tunyonyola ffe tubaddeyo bano kitusiiwa baakoze ensobi tebaakoze ensobi tebandimukwatidde mu Kenya lwaki Kenya yamuwaddeyo era byonna akimaze na kimu Jimmy Omulogo ne Pere. Kati weezuule oliwa oli ku Jimmy Omulogo oba oli mu bapere abalina ttiimu eri organized obulungi era nga bateeba. Awo wennyini mwami mukulu wasuubiza n'ogamba nti kyannaku wandibadde toyagala kwogera kuba artist no more olw'ensonga nti babasobyeko naye n'olayira n'ogamba nti ate wano wennyini mu programu yaffe noga tojja baleka kisobola kubanga oli artist bajja bakubuuza mu ggulu byebyali ebigambo bye. Mbasinga emyaka, mbasinga exposure, mbasinga experience, mbasinga social status, ndi sava. Kombadde nendabidde okitegedde ye mukama wange ate jjukira ndi senior citizen nina ne medal. Bagambye anti yensonga lwaki sisobola baleka nina kubanga nina authority oli sava byonna mbasinga tewali kyesibasinga abo abaana mbasinga amagezi mbasinga sente mbasinga obukulu mbasinga goodwill mbasinga okumanya therefore tojja baleka mpulira nina obuvunaanyizibwa gye bali okubateeka mu layini oba njagala oba saagala. I am a victim of my commission. Mubuufu obwo omukulu akulira ekibiina kya Fangon Forest naye nga amanyiddwa nga kibiina kya baana nga bakiyita batya nga bw'owulira gagamel okulibwa bebekula bintu ebyo anti mpuliriza nkunyonyola ndindako engeri gy'oyagala obba onedda engeri gy'oyagala obba kiki ky'omanyi oyogera nabo nange tombulira ganyannyaga gajja kunzijjako kati ngenda kunyonyola ly'omanyi Patrick Mulwana amanyiddwa nga Alien Skin kyo tokyogera kati Patrick Mulwana omumanyi yes nepa ate papa ki sigwo ngambye nti Mulwana ye Alien Skin nkugambye amanyiddwa nga ate kyongana okwogera njagala tokyogera ngamba Mulwana Patrick Mulwana ayina ekibiina kye musibe saawa zino naye muyimbi kakati ensonga ezamusibiza ezimu kuzamusibiza bagenda mu ddwaliro ensambya nga batutteyo munnaabwe omu nga tali mu mbeera nnungi omwana mukama n'amuyita obudde bwe ne buggwako kati bo bano ne bagamba nti bwali busobuwi bwa ddwaliro era ne bakkakana ku basawo b'ensambya abamu si bonna ne babakuba ne babakolako effujjo ne babakuba ba artist abagwa mu kkowa eryo ery'effujjo gundi Mulwana ye yakubya abantu ne gurupu ye era yensonga ezimu kakati lwaki oleta ba artist ate ng'ate Mulwana ye yakubye obudde buno mwami mukulu n'ofuluma wano mu studio oba wano wennyini n'onkuba oluyi oba n'okola kyo n'okola ki basooka ne boogera mukulu Alex yakoze wali naye aba artist baabaki anti abo bagwagwa tekibagwagwa wuliriza yensonga lwaki nawe ogamba tojja bavaako poliisi egenda nekuba abantu kakati abantu bagamba tebaagala kuloopa poliisi baagala kuloopa kiki muntu individu kubanga mu poliisi omwo
oyo ayinza okuba nga ali mu poliisi nti Mugwanya Emmanuel nga mu poliisi yakubye omuntu bamuwulope nga Mugwanya. Lwaki? Kubanga mu poliisi mulimu abantu ababi. Ayinza okwekweka mu uniform ya poliisi n'akuba abantu ng'amanyi nti ekintu kijja kubeera blanketed ku ba poliisi. Owulidde? Naye bamugamba nti gundi tujja kuvunaana nga ggwe. Yeefuga. Era kati ali luzira nga ye nga mulwana. Andi era baasibye ba artist nse bansibye. Kitegeera? So mulwana leka kubuuza kibuuzo ng'amaze okukola ebyagambye nti naye ba artist nga nedda. Oyo mulwana bw'atyo ye bw'ali. Je labayo waliyo mukulu Alex atalabira ku mulwana. Atalabira ku ki? Ku mulwana kikyaddako. Mukulu Alex talabira ku mulwana. Yes. Ne wabeerayo. Yes. Omutono myaka 7 alabira ku mulwana. Kakati ani mulwana najjanga Amerika ngolwalera akoze kiri akola kiri nga artist. Kati lekeraawo bw'akola ebyo lekeraawo mulabirako. Find another person. Ekyo ky'omulabiddeko kifuula experience ekuyigiriza nti wabaawo obudde bw'omala ng'olabira ku muntu naye oluusi oyinza okuba nga emwanyi gye weesiga temuli mulamwa. Kakati gwe okumulabirako kw'omulabiddeko oba myaka 10 kati n'akola ebivve okulabira gwe experience yeeyo naye togisuula oyizeemu ki Katonda akuyigirizaamu ki mu kumulabirako ate naye ndingaapo nga talina kyaliko. So abamulabiddeko kakati balina olukusa balina ne choice okwongera okumulabirako oba okulekera. Kubanga si yeye kago balina okulabirako nga Kanyomozi bwayimba nti tebamupima kwaba abamulabirako nti abalala tebayinza kubanga babatuuka okubalabirako. Balekeraawo mulabirako. Naye biribe badde naye experience eyo bagibuuze nti njizeemu ki mu kumulabirako. Simple. Naye tekikwatagana ku artist. Mulwana. Tetumanyi na kumanya oba artist oba nedda. Kubanga gwe bwe nkubuuza artist kyekitoyinza kinziramu. Tugende mpola. Mwayita mu buvubuka nga muli bayimbi nga muli bazanyi bya mizanyo nga muli ba artist. N'ebikolwa bye mwakola oba bulamu bwe mwayitamu osobola obbunyumya. Yeah. Nti twakolanga kino twakolanga kiri twakolanga kiri. Osobola oyinayo obulamu bwo n'ogamba nti buno obulamu nabukola mu buvubuka era nga ndi artist oba nga ndi muyimbi oba nga ndi muzanyi naye nga tewandiwi. Teri kye nakola nga siri Alex mukulu. Mbeera Alex mukulu nga sinaba artist. Ndi Alex mukulu nga sinaba kintu kirala kyonna. Owulidde? So teri kye nali nkoze nga siri kye nali nkoze nti ndi artist. Buli kye nkola nkikola nga Alex mukulu. Sikola ngayo kintu mbundi kati ndi artist, kati ndi muyimbi, kati ndi muzanyi ebyo. It's me. Nkola ngansi. Bwe ngenda mu art, nja kugendayo nga Alex mukulu. So singa artist. Kinachojja kulwawo kifuna. Sigendayo nga artist mu art. Kyengezaako gamba nti mulwana ayinza okuba ali mumya nedda sisobola muvaako kubanga alina ekibiina ekijjudde abaana abagenda okudda bwenca. Bameka tombuzaabuza naawe ayina bameka bambuulire factually abaana bafango na forest bambuulire nti ayina sisobola kuba kulimba naye nedda simala googera abaana buli we bajja kye bayita kati oyina chobuusa amaaso. Gugolinga wano mugambe batugamba ayina abantu bameka. Tebasobola kubanga eri gundi eggange eyika buyisi nga togimanyi na kugimanya. Kasitoti ganga. Abo ba artist kati kyogamba ki gange eyika buyisi. Kati ogwombuzaabuza eri ganga. Ate nga nti ba artist. Ganga baba ba artist. Nedda. Alien skin artist. Simanyi Mugwanya. Si artist. Abana si artist. Bonna. Artist yani. Abasinga. Artist yani mwami. Webale nnyo. Kyobuuze ekyo. Artist yani. He who frames the values of a community in which he exists. Nchiddem. Tushidi
kituddiremu mu Luganda naye nga mbadde ngenda kuwa kati answer conclusive ekyo kiveeko obusiru obwatugwako wano ng'eggwanga oba obugezi artist be bakola enguudo ezo zola be bakola ebizimbe bibyola artist be bazimba bridges right yakola olugoye yakola engatto webale nnyo n'entebe eno artist yasiba enviiri yasala enviiri byonna now artist bw'alema okutegeera nti yalina okuwa frame eyo abantu bano gye balina okulabamu bategeere kye balina okukola nti tuzimba tuti ennaku zino twambala tuti ennaku zino twogera tuti ennaku zino tulya tuti ennaku zino tufumba tuti ennaku zino bonna baatisitya ne chef okuyiya emmere engeri gy'ogidesigninga ku sowaani naye tebangene eyaffe ey'omukatale artist now kiki kyengezaako okugamba nti artist bw'amala okusuula kikyali Katonda yatutonda ba artist any artist nti obeera above the status quo lwaki because you have to trailblaze go batemere ku tuyite wano tuti twambale tuti kati twogere tuti kati kakati kyovola bakino Museveni kyakola okuga nti ba artist babeera advisors mutuufu kubanga ba artist okuva edda nedda be baba advising abakulembeze be bamuga nti tukole ki ebizungirize bye bigenda ku mwezi ba artist babidesigninga now artist bw'osuula ekyo ekitiibwa ekyo oba obuvunaanyizibwa obwo nodda eno mu nkoko n'otandika okutambula n'egganga toli artist no muleme tulimba nammwe artist bantu bakulu nnyo si bantu basiru olidde Professor Nagenda ba professors ba plateau bani ba Socrates bonna nga ba artist babasaamu ekitiibwa kibuuzo kyange kimu kakati wano olw'okuba tuli mu kavuyo mu bantu abakyakula tebamanyi buvunaanyizibwa bwa oba ki definition ya artist ate ne ba artist bennyini tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe balowooza nti artist alina kukola show nedda architect bw'azimba ekizimbe kya floor 25 teba show eba monument to be remembered to give the community ekitiibwa ekyo eyo si show artist is supposed to be a monument of society kati ekyo bw'aba takimanyi si artist era bangi si ba artist tebalina n'obuvunaanyizibwa bwo tebasobola butuukako mbuuza bwe mwayingirira industry bwe mwanze naanigamba nze bwe nayi bwe wayingirira industry mwayi mukolo kubanga wasooka kuba mukulu Alex n'olyoka ofuuka artist bwe wayingirira industry obwa artist ya art waliwo ebibiina ebibayigiriza ky'omanyi nedda bwakijjawa ky'omanyi self made nsoma ebitabo ebyo nze nsoma nesomesa lwaki kubanga bangobanga mu masomero hene ngamba kati wabangobye ni abadde agenda kunsomesa kitabo bagobanga lwa fees no ekyo sikibangawo mu bulamu bwange nze tebangobangako fees obuzibu bwali bubwo bwange okutegedde kunoonya fees mu basomesa ogambye kunoonya fees mu basomesa ng'onoonya fees mu basomesa ne bagoba muga nti wayi kyonsomesa ekyo ki onsasula kiyiga kubanga nga ndaba kya busiru kyenyagala mwamukulu tutegeere temwalina bibiina nti oli mu kibiina gundi oli mu kibiina gundi oli mu kibiina gundi era nga kyekibagamba nti
tulina okukola bwetu, tulina okwambala bwetu, tulina okweyisa bwetu, tulina okuba kino, temwabirina oba mwabirina. Ekibiina kyaffe mu nsi yonna kiri ekintu eki artist. So kisinzira gy'otunudde otunuulidde ani je kyeŋŋamba wulira essaawa zino tulina Oma Uganda Musician Association nti bwebeera nga erina ettafaali lyekola mwagirina byaliwo byonna nga byakiyaaye UTGAS manyi baani wagirimu yeah and no. Yes and no. Okay, ekyo nsobola okitegeera. Yabayamba to a certain extent. Yes and no. Yes and no. Omanyire kankolage bw'olaba ekyobusiru kikuyamba. Emirundi eki. Yep. Oyinza okumanya nti kya busiru oba gwe n'olaba ekyamagezi out of ekyobusiru. Right? So that is my yes and no. Nkutegeddeawo. Ekyo kikibuuzizza ekyo. So bibairawo kati kyengamba nti oba perhaps ne bamulwana beetaaga ebibiina ebyo ne bajjamu ekirungi n'ekibi. Artist mukoka taziyizibwa, talent mukoka teziyizibwa, teisomesebwa, eba n'obuvunaanyizibwa obugiteereddwako Katonda yennyini n'akugamba nti kino ky'ogenda okwogera eri abantu nti ki nti love basi Katonda n'akuba mu stamp. Kakati awo bw'amala kikuwa ekyo Katonda era Katonda yakuwa ebigambo ebyokwogera ebyokuyimba naawe noweefubako nti bantu malaavu nti ye kansome ku bya laavu, kansome ebitabo bya laavu, kanonye experiences za laavu, nsobole okwogera eri abantu nga ntegeeza nti Katonda yantuma mbateeke mu laavu okwagalana. Okitegedde ye artist. Ekyo bw'oba tokirina ng'otambula na ganga onywa njaga kati ate gwe n'ogamba nti oli muyimbi osiriwa zaani? Omuyimbi is supposed to be ahead of the people, leading them to better life, guiding them. Kati nga bwe tugenda okulonda mu 2026 baartist bonna bandi badde kati bawa advice eri abantu. This is the best way to go. Olidde kyengugamba ekiri nti Museveni mutuufu okunoonya baartist okumuwa advice kubanga baartist be balina okubeera abantu abafuza aba advice. Therefore kati olwaleero tulina okuba nga tutwakinga roolo yaffe nga ba artist nti tulaga kkubo ki abantu bano abagenda okulonda mu 2026 tubagamba balonde ki, balonde ani, afaanana atya. Ekyo kye twandibadde tunoonya character ki gye twetaaga mu 2026. Baartist bonna kati twandibadde tugamba nti bannange this is this. Naye twetaaga omuntu afaanana atya oba ekintu ekifaanana kitya. So situdda mu kavuyo kano ak'abeesigye baamukutte ate n'oyimba olw'abeesigye ate ebyo byaki. Abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Program ebeera ku Dream TV buli lunaku ne ku Impact FM ku ssaawa 6. Tubeebaza okubanga mubeera eyo ne mutuweereza comment via YouTube, social media handles zonna tubalaba era ne tulaba comments ez'enjawulo. Kenkizo mu program eno kyenfunyemu nti tusome nnyo, twebuuze, tunoonye nnyo okumanya. Naye mu byonna sengejja kozi bajja bikuwagambye ebibiina byaliwo era baabirimu naye nga gwe olina okugyamu ekikugasa oba abatali mu art baveemu, abatali baartist baveemu, abeerimbiseemu okufuna sente za gavumenti, abeerimbiseemu okufuna sente ennyangu, abeerimbiseemu okuweraga show, abeerimbiseemu okweyagaliza ebyabwe, okuyingiramu akwana abawala abalimu oba omuwala agende ku stage ng'ataanoonya basajja abazze okumulaba. Abo baveemu. Bafu. Situagala. Oli afiiririra ekitone kye asigalemu. Kijja mulaga what to do and where to go. Siri tolina na kifiiriro oba wafadda. Tubaagala nnyo abalabi ba Dream TV. Tetusobola kusukkako awo Katonda abakuumi. Situagala tulimba.